Thank you. Ndi fine. Owezezza emyaka emeka? 16 gy'obuto. Kasa. Wazaalibwa mwaka ki? 16 tondaba. Mami wange yabimanya ajjakubuulira. Sooka otubuulire ejjani yo eya music okutuuka wano w'oli. Jjani yange olugendo lwange olwa music okutuuka wano wendi sirubaddeemu nzekka. Nze natandikibwawo mami Irene ne Daddy Geoffrey Rutaya be bantandikawo n'abannange abalala be bantandikawo. So olugendo lwange lwatandika mu 2014 because we twatandikira officially 2014 ne mami Irene ne Daddy Geoffrey Rutaya n'abalala bannange bonna awo twatandikira. So olugendo lwange nzize ntambula nga Daddy Geoffrey ampandikira ennyimba era abawagizi baffe n'okutuusa kati. Ebintu bingi obifunye, ebirabo bingi, kirooto kye kitannaba kutuukirira? Ekirooto kitannaba kutuukirira? Ndowooza ekirooto ebirabo ekirooto kye nnyinza okugamba ekitannaba kutuukirira. Nze nandigambye nti bikyaliyokko, sigamba nti byonna byaweddeyo naye bikyali olugendo lukyagenda. Okutuuka wano challenges tezibadde nnyingi, sijja kulimba ekyera nzije nkyogera, tezibadde nnyingi nti olwokuba nti mbadde n'abazadde ababiri abatulera ng'abaana baabwe.
so challenges tezibadde nnyingi, ekyo kyekituufu. Pulaani nyingi nnyo baatugalawo, naye tekitugaana kusigala nga tupulaaninga kozi abawagizi beera basigalayo nga bo batubanja. Pulaani nyingi nnyo era ndi mu ffumbiro, byenfumba bye bingi. Tewaliiwo kyenkozeemu kubanga tewaliwo chansi yonna nti omuntu oba atambula akole bwati ne bwati. Tubadde mu lockdown nti kyeneebaza Omukama nti obulamu bwabutuwadde. Kyekyokka kyenyinza okwebaza nti Mukama atuwadde obulamu mu covid ono. Era Mukama financially Mukama abadde asaasira ng'ayita mu bawagizi bange ababaddeyo n'emikolo emitonotono nga bampita ne banjanga otusanyuseemu otubeererewo ku mukolo n'ennyimba nga akasente ke bampadde nga kekambezaawo. Bandaba ku Spark TV bafaani bange mwenna, njagala kubeebaza olw'omukwano gwe mumpadde since from day one nga ntandika music industry up to date. Mwebale kunjagala, mwebale nakwagala music wa Uganda, nakwagala music wange, era nembebaza n'okusubscribing on my YouTube channel, n'okunfollowing on Instagram, Facebook, buli wamu, era nembasaba mwongere. Byembafumbira bye bingi, mwe mutega amatu, emmere y'omwoyo ejja bingi, ndi mufumbiro sisobola kubalekerera kubanga banjagadde nnyo.